bugingo ngoso abedi bwanika finito kakati nowuliriza ebyo yali empaji ey'ebyobufuzi ku Kyagulanyi timusiya kati bibyo bekaba kabadde kalulu kati siyaga kakati kawanali naye nagamba yaweta dekona nowakana kati ali mukona lyawa ali muli okulyakusa bakyalengera muli nego yavaawa bibi tuve mu byokubala ate tuseka kubanga Abannayuganda namwe saagala bakumira ku pulesa njereere tuletamu ka human embaape kyenjagala bagamba bino reality kitwala emboozi nti si yakukwasa nnaku amaze ebbanga ng'abagamba bali era kampeyini eri yonna ku likodi nti bali sente zemuba Kyagulanyi omwagala w'abandi tagambangako nti Amerika yerijjakoni Museveni naye bali abadde ng'abavunaana okumuvugirira sente zitalina makulu ne zijja wano ne zimuyambako okuwangaalawo ate yali nagamba oyo nawe weno puroguramu oyinza okugamba nti takyeyenyumiriza nti talina kyamanyi goyinza okuleetera Anita alina kyayogera Anita atalina kyamanyi oyo kati ahaddemu ayogere yakagenda yemeka bakamulyako esente ozimanyi obungi ez'ekibulooka nti bali kumala mpapula agenda gomanyi kayongo tomanyi sipiika wa Uganda bamukubye ekibulooka mugenda mu Amerika naye Kyagulanyi nebakukyawa abantu batuufu kubanga bwokuba $4 million zibadde zijja Anita Among aveera ayogere bakugingo bonna zibadde zitukira kwani esente gavumenti ezimanyi $1 million nya bino byenjogera biri ku likodi Anita Among azimanyi gwe babuuza oba tebafunangako za bizigo ate wano nga mukwekalakasa nti bakimanyi anti kyekyo reverse psychology bakuzanya bakita muzanya ebyobufuzi byakadda nyuma omanyi bino ebyokulaga nga ebigere wayambalako ku ngato kibaliga olina abalefuti ng'ate layiti yetambuddewo kakati kyebakola bano batambula kibaliga basulawo lefuti naye nga tataddemu ya layiti kakati yeyo bwe buli yerevo y'obukuusa bwa gavumenti eno gwali eno atakyawanga geno Yoweri Kaguta Museveni ne banne uliraawo nnyo ate nakigamba kiringa mu firimu Mwami Abedi kirungi nnyo nti alinayo obudde bw'ayagala okumpa okubaako mu lutalo nange naye njagala amanye nti bw'andabanga nga nzija yeesege kuba nja kumuyitamu nkiddemu wonna bw'andabanga nga nzija Mr. Kalevu tegeera nti ebijja birala weesege todda mu firimu yonna wanja kuyitamu gwenze kubuulira omanyi aba bantu bave mu biri ebyagamba nti tugenze mu election time tugenda kuba babanda tugenda kubanda wala tewagenda baawo kusiga A will be A, B will be E mugenda byoge kati Abedi wiz hidamu oyani genda mangu omulire mu bisolo byewasoma no so kida kisiki Amerika milioni nya soko mbulire kyekiri mu Amerika babadde bazirya nagamba tuli kumpewo kakati bajjajja Andrew Mwenda n'abalala sikijja kujja kano kapuba tujja kakola abantu kababo babadde batwala $1 million bwe buwumbi 10 n'obu buuza nga zikola ki zipromotinga bisiike ampuliriza bino lwaki tuli wasaagala balala bamanye kakati ebisiike bagamba nti byo si kyekisebwa omusango naye bano ababipromotinga bwe bagenda okusibira etteekawo eriri naye yayisa etteeka ate abadde afuna obuwumbi 10 n'obu abyongereyo byagalibwe era ezimu ku method ze baafuna okukozesa yeri esembayo gye nagamba eya reverse psychology
Tuina status, tuina celebrity, Bobby Wine, he's a superstar, ensigo esinga okwagala. Kati mu reverse psychology, sente z'oku promoting ekisiyaga, ozuwa Abedi Bwanika. Abedi Bwanika, naja n'akolokota Kyagulanyi nti musiyaga. Abaana abato abagala Kyagulanyi, abasalawo nti kyali bakye tuliba, nabo ne bakula nga kye baliko nga basiike.